Ekitiibwa kya Mukama, neebaza ekisa Katonda kyampadde akaseera kabadde kayiseewo, naye Mukama ansobosezza nga Trevor Yugi okuba nti nkomawo okubaako kye tufumiintiriza kye tukwataganya nakyo. Omutwe oba ku mutima gwange kye mpulira kiri ku kwezuula. Okwezuula kuno bwe nabadde nga nsiriikiridde, okwezuula kye ki? Ekintu nga kibuze kikubuzeeko oba n'ogy'omanya obwetaavu bw'ekintu otandika okkinoonya era okizuula. Mu bufunze kye nyiza okwogera ku kwezuula naye kigazi. Ffe ng'abaana b'abantu, kubanga eri okuzuula gold twamuzuula mu ggwanga lyaffe, tuzuula oyiro n'ebintu ebirala eby'obugagga mu ggwanga lyaffe Uganda eddungi lino. Naye okwezuula ku mutima gwange, ate abasinga bambuuza kiki gwe vidiyo zo ki ky'oyogerako? Vidiyo ze nkola njogera omuntu eyeezudde biki by'akola era biki by'atagwanidde kukola. Omuntu eyeezudde afaanana atya? Tujja tutya okwezuula? Bye bintu bye njogerako eby'enjawulo ku nsonga y'okwezuula. Ekigambo kino eky'okwezuula kigazi ddala. Be nabadde nkifumiitirizaako nga bwe njogeddeko nti okwezuula oteeka okuba ng'ozimbiddwa. Okwezuula oteeka okuba ng'ozimbiddwa, okutatandika ng'oli mukulu, newankubadde ebiseera ebisinga tukireeta tuli bakulu nti weezuule ng'oli mukulu. Nedda, batandika okuzimba ng'okyali bujje. Mu vidiyo ezimu ze twakolako ne mukyala wange Sarah Sserwanga ku mutima gwe kuliko ekyenkuza y'abaana, nti okuzimba omwana okumanya kitandika bannasayansi bagamba ng'ali mu lubuto, anti taata asobola okuyimbira oba okwogera n'olubuto, ono omwana ali mu lubuto. Maama ennyimba z'ayimba oba z'awuliriza byonna birina kinene kye bikola ku kuzimba omwana ono. Gye bulijja mu maaso eyo omwana ajja kwezuula ng'alina ebintu ebimu by'ayagala. Kati kaneeyogereko nti maama wange kati omugenzi omukyala Mikroth Nalubega Muwanga yayagalanga nnyo Jim Reeves, naye sanga nga mmanyi ennyimba za Jim Reeves, nembuuza n'ezimu nzisanga nga nzimanyi siziwulirizangako. Kiki? Nebeera serious ku kyo kikantandiko okwezuula mu ngeri eyo. Lwaki njagala nnyo Jim Reeves? Nakitwala wala n'okusaba n'ensaba Mukama mmanye. Waliwo omukyalo omu twali tukola naye mu Vedco, kiseera nali nkola mu Vedco, najja ngamba nti maama we yagala Jim Reeves. Konze okay, so kinasalawo maama mubuuze oyagala Jim Reeves? Naŋŋamba ye. Yatandika okuwuliriza ennyimba za Jim Reeves nga nze sinnazaalibwa. Tegeeza mu ye mu birowoozo kyalimu. Mujjukire tuli ku mutwe ogw'okwezuula. Nali lubuto ngawuliza Jim Reeves, nenzaalibwa awaka Jim Reeves gwe nalowooza nti dadi yayagala Jim Reeves. Nakizuula nga maama. Tuli ku nsonga y'okwezuula nti okuzimbibwa kwange kulimu Jim Reeves. Omwana bw'azaalibwa, enkwata n'entegeka y'omwana eba emuzimba. Era omuzadde ajja n'akizuula nti abaana ab'enjawulo bwe bajja ababeera nabo, enkwata yaabwe y'ebintu n'enkwata gye babakwatamu yanjawulo ne bye baagala. Abamu babigaana, tayagala mazzi mabisi, tayagala kino takirya. Kati bazadde bo bakizuula nti olina by'otayagala ate olina by'oyagala. Bw'ojja okula naawe weemanya nti nina bye njagala, nina bye ssaagala, nina bye nkwatagana nabyo, nina bye sikwatagana nabyo. Bino bwe tutwala abaana mu masomero, abaana okusoma gye tugenda okukuba tuzimba, era kitundutundu ku kwezuula. Ekigambo ky'okwezuula kino kyo kigazi ddala ddala. Njogedde ku masomo ge tubeeramu, amasomero. Kati nno ekigambo ky'okwezuula abantu abazadde
abantu betubeera nabo awaka batuyamba okwezuula, mikwano gyaffe gituyamba okwezuula, mu makanisa, mu mizigiti, ezo areas, ebifo ebyo bituyamba ekiri mu ffe okuba nti kisimwa naye nga balinako bye balabye ebitonotono ebyo. Kati omwana eri abaana betumanyi ng'omwana anyumira okuyimba abeerawo, kati omanya navanyuma nti anyumira okuyimba naye ogenda okulaba nga alabikanga oluyimba kiza azikoona nomanya nti nojja okizuula omwana ono ayagala okuyimba. Ekitegeeza omwana omuyamba okuzimba bigendera wamu, okwezuula mu ngeri eno n'okuzimbibwa omuzadde mu ssomero gye tugenda wa n'ebintu abaana bye bagenda bakola, n'okizuula omwana ono dismantling ebintu kale kantandika okukizimba. Kyenjagala tubikwataganyize wamu nti okwezuula kulimu okuzimba nga kwanjawulo. Nayogedde ku lubuto, omwana ali mu lubuto n'awulira musiki n'akola biki, byonna bimuyamba okukola ki? Okwezimba mu kwezuula. Kati eriyo be tujja okugamba nti yayita mu mbeera nga si nnungi, oba waliwo ataayogera bulungi mu bulamu bwe, oba yatuntuzibwa. Eriyo okwozimba tumanyi kwa mubiri, naye yo n'okwozimba mu birowoozo. Oba nagamba neyekomoma, kuba tugamba oba kwekomoma, naye naaba nga ye afunziddwa mu mbeera ye nga azze obutekkiririzaamu kiki kyali, neeraba nga is worthless. Nayogerako mu vidiyo zange emu self esteem, okwekkirizaamu nga tekirina. Ono alina okuzimbibwa okukomawo eno okwezuula kiki ekyamuleeta ku nsi. Mu Befeso ekigambo kya Katonda kijja tuyamba nti nga n'emisingi gy'ensi teginnabaawo, Befeso essuula esooka, nti yakumanya n'akuteekateeka olwa ye Katonda, olwa ye mu Yesu Kristo. Before the foundation of the earth was laid, we were predestined for his purpose. Nkozesezza olugeza. Bw'ojja ne weezuula, ebintu ebimu bituwaako katono, kati ng'olina okukizimba. Akozesa ekigambo ky'Olungereza to extract. N'obanga oyiro gwe basima nga kirina kuzimbibwa nga kisimibwa. Ojja kwesanga ng'oli mwogezi, kale oyogera. Naye bw'oba oyogera onooyogera ki? Kati ng'olina amasomo gye tukulira abamu benayogeddeko abatumanyi awaka, mikwano gyaffe mu masomero, mu mizigiti, mu kanisa, mu ki, bakuyamba okwezuula okumanya. Tugende mu maaso. Ebintu ebitumalako emirembe bubonero obulaga kiki ky'oli. Ojja ne weezuula nga eri ekikumalako emirembe. Abaana abalumwa enjala abakola ki? Waliwo nga biddiriŋŋana ebintu ebigwa mu kkowa oba mu ngeri eyo bikumalako emirembe. Nojja weezuula. Kati bw'omala okulaba obubonero obwo, kyandibadde ky'amagezi. Katugambe nayogedde ku muyimbi. Ojja weesanga nti abaana bayise mu masomero balina kwatagana n'abantu. Kati tulina neeti. Nina ekintu kimeera kyengeno gantu bw'oba olaba ng'owulira wakitogenda ku Google ku kino osaakinga mu area y'ekintu ekyo oba n'okwatagana n'abantu. Nja kukozesa ekigambo mentorship wekiri, eryo apprenticeship, n'otuula wansi w'omuntu n'akujigiriza. Omulembe gwe tulimu ffe mu kukula kwaffe twayagalanga nnyo okutuula wansi w'abantu ne boogera mu bulamu bwaffe. Naye kisoomooza nabadde mpuliriza program ku Impact ku makya, kwabaddeko Dr. Joseph Serwadda ne Bishop Mukiibi
nti waliwo abavubuka oba gurupu y'abavubuka bwe batyo bakyogedde, gurupu y'abavubuka nga bagitonzeewo nga bo bagamba tetukyetaaga abantu bakulu abo, twagala twesimbe ffe tubeere ffekka twemala. Sinaba kufuna bugazi oba details about this, naye mujja kgezako ne tekijja kukola. Naffe bye tulina, naffe bye tumanyi, tulina bye twabijjako. Mu vidiyo zange emu nina ekigambo kye nayogerako, generations, omutwe gwali generations. Kati nze ndi mu mulembe ogwange mu generation eyange, naye kitange yayogera oba yayogeranga, yagenda kati mugenzi omwami Boaz Mwanga, yayogera mu bulamu bwange. N'abo bonna ab'eŋŋanda, abasomesa, baani, bamenta, kyokka ate eri abagwa mu kkowe erya jjajja, taata kati oba ssenga, baani, bamaama bakubuulira ebiri mu mirembe ogugwo, naye nga n'ogwabwe ng'ate n'ogwabwe gugwa ku kitaabwe ne jjajja. Kati singa ofuna omukisa n'ojja otuula wansi wa jjajja, jjajja akuzzaayo emirembe emeka? Mujjukire tuli ku mutwe ogw'okwezuula, mugazi nnyo era sisobola bimalayo, naye ngezaako okulaga Trevor Eugene kyekiri ku mutima gwe, kikyawulira okugabana. Okwezuula kuba kusima, kuba kuzimba. Bano b'oyogera nabo kati nno ze nali mmanyi apprenticeship ne mentorship, nate waliwo ne contemporary. Nina omukulu omu gwe nali njogera naye n'aŋŋamba nti contemporary be bantu katugambe muli ba mu myaka gye gimu, naye ng'ate bakuyamba okumanya enkwata y'ebintu nga bakunnyonnyola. Nja kweyongera okumanya enjawulo ya contemporary, mentorship, apprenticeship, nsobole kuba nteeka okuba mbirimu, naye okubyawulo bitemaatema. Bino byonna biyamba ku kwezuula ng'ozimbibwa nga kinnakimu. Ekitiibwa kya Mukama, okwezuula. Ozimbiddwa otya? Ozimbiddwa mu ekyo ekiweesa Katonda ekitiibwa, ti n'emisingi gy'ensi nga teginnabaawo yakiteekateeka, oba muwawa? Osimbiddwa ennono z'otambulirako, olina empisa, ofaayo eri banno, oba weerowoozaako wekka? Trevor Eugene leero kyenjogeddeko ekyokwezimba. Mukama mulungi.